UPDF olwaleero mbadde sibogerako wano naye nga mmwe wammwe ku wingi yaffe eri ebintu bitambula buli lunaku mufuna updates mufuna ebintu ebyenjawulo tubeebaza nnyo UPDF mwebali nnyo mwebali ddala mmwe abali mu nkyukakyuka naye olwaleero nyina information yammwe wano mwongere okwebeeramu wakati mu nkyukakyuka gye tulimu wano nga bambadde uniform bajja ne bakola orders z'abakama baabwe naye ekyo tekibajjako kiri ekyabwe eky'omunda mwabirabye wano baba kuba kibooko naye ate nga mu kabokisi balonze gwe mulonda balonze wammwe ekitegeeza nti balina feesi bbiri wano balina kino ekya mukama waabwe kyabagamba mugende mu bataagule ate nabo balina ekyabwe ng'abantu so twagala kubeebaza mwe n'aba UPDF abakoze omulimu omulungi buli wa UPDF wobeera ne munno mulekerawo okwetya naddala abannayuganda okujjako ng'olabyewo omunyarwanda ng'olabyewo olunyarwanda nyarwanda olwo naye abannayuganda mwogere ku nsonga za Uganda mu UPDF kituyambye nnyo edda luli mwali muyina fiya nga temwogera naye mugenzi okutandika okubyogerako mugenzi okusanga mwenna muyina ekizibu kyekimu ekizibu ky'omukalamojja kyekizibu ky'omukyoli kyekizibu ky'omulango kyekizibu ky'omulugwala kyekizibu ky'omunnayuganda ky'omuganda kyekizibu ky'omutoolo kyekizibu ky'omusoga kyekizibu ky'omunyoro kyekizibu ky'omukiga so mugende nga mwogera ku nsonga zaffe mugende nga mwogera ku nsonga za Uganda mugenda connectinga kituyambye nnyo ebbanga lino lyonna okulaba nga tutuuse wano we tutuuse kati bannayuganda babalinamu essuubi lingi nnyo kubanga gavumenti zonna ezizze zigwa mu ggwanga Uganda mubaamu omukono gw'amagye ga Uganda oba ga gavumenti gabadde gajjanga ga participatinga mu kusuula gavumenti so mweyongere okubeera ab'amaanyi twagala okwogerako okuba mutandise mulaba bakama bammwe nga bayomba simanyi bafutu soja babajjeeko simanyi ebitiibwa byabwe simanyi babatwalako ebitiibwa simanyi babajooga beefula abakabi be bambala engatta empya be bambala ziddezate ezakabi buli lw'onoolemerayo eyo ogenda kukutuka omugongo gwa bwereere mukyuke n'enkyukakyuka mukkirize kati muyingire mu nkyukakyuka okusooka byonna njagala okwogera ne ba other ranks oba abasookerwako toyina ranka oba oli mu ranka eza wansi bebayita ba other ranks okuva ku kurutu nga wakayingira rikurutu okujja nojja okutuuka ku basagenti awo baani awo mu abasooka ba other ranks please mweyongere okwetaba mu nkyukakyuka y'eggwanga eno no information wenjijje we wali kati kubanga ebimu tubiyisa mu structure zaffe eri naye tutuukanga tulina okubategeeza publicly mwenna mube nga mukimanya kubanga enkyukakyuka tewakyali ayinza kugisiba obadde ku ranka eyo wakati w'emyaka 10 ku myaka 20 togivaako oli mu magye emyaka 10 ku myaka 20 toyina ranka oba oyina ranka ogimazeeko kopolo ogimazeeko emyaka 2 ku 10 myaka 5 10 20 oli kopolo oli sergeant oli lance kopolo oli sergeant so please wetabe mu nkyukakyuka eno guno gwe mukisa gwokka gwolina okukyusa eggwanga weyagalire mu service yo gyowa Uganda then be bayita ba officers oli lieutenant oli captain oli major otutte emyaka 5 ng'oli kweyo ranka togivaako 5 kudda waggulu naye nga mutendese abanyarwanda abajja bwe bajja be babayitako kati bo bali ku bya brigadier bw'okyali ku lieutenant okyali ku major okyali ku sergeant nga yo omunyarwanda eyaze eggulo kati brigadier kano n'ebirala jangu wetabe mu nkyukakyuka eno oyitiddwa mu butongole kubanga ne bw'onoogaana tokyasobola kugisiba oli wa UPDF naye ng'omwana wo okusoma omala kugenda mu wazalendo omala kugenda mu wazalendo okubaako ekintu ky'okola obulamu bukaluba
bwobo yagala mukyalawo asibe ku kaviiri omala genda mu wazalendo n'ogenda onona looni. Aha, otambulira mu looni mu UPDF, looni ekufuukidde looni. Totawaana weegatte ku nkyukakyuka, weegatte ku nkyukakyuka. Enkyukakyuka eyo wammwe gyeri, oli wa ddembe okugijjamu direct, oli wa ddembe okugijjamu ng'oli invisible, kubanga ne ba invisible gundi be tulina bangi nnyo gwe kasita okiteeka mu nkola n'otandika okukola ebikyusa gavumenti oba ebinunula eggwanga Uganda. Kuba ekyamazima tuli mu buwambe, oba mwagala oba temwagala, ate mwe muli mu buwambe nnyo. Mufunye chance y'Abannayuganda okuzuukuka okubayamba. In fact muyingire struggle tubayambe tubanunule, kuba ate mwe muli bubi nnyo. Ofunda naffe ba civilians tusobola tukyalinawo akalembereza akeerwanako, naye ate mwe muli bubi nnyo. So okutwala omwana wo ku ssomero omala kunona kufuna looni, oli wa poliisi baalya ssente zo mu Exodus Sako, oli wa poliisi tosobola kuyamba bantu bo, tolina yadde 10 mu nsawo, tosobola kwekolera ku bintu bikwetoolodde gwe ne famire yo n'abaana bo. Struggle eri open, amakungula mangi naye abakozi batono. So tukwetaaga muyingire mu struggle ya mwaba armed forces, mwetabe mu kununula Uganda, muddeyo mulabe ebyafaayo bya Uganda. Buli lwe wabaawo okununula Uganda, amagye ga participating percentage esinga obunene, oba armed forces zi participating mu kukyusa Uganda. Naye ate tetubeegayirira, kubanga ne bwe munaagaana okutwegattako mmwe mugenda okubeera ebyokulabirako. Kati kijja kuba kibi nnyo nga wali oyingidde ng'oyagala kusavinga ggwanga ne bakudivertinga n'osavinga Museveni tumujjako n'omaliriza nga byonna bye wakola ne bye walowoozaako tobikoze, byonna ng'omaliriza ng'okoledde bwereere. Temutukabiriranga. Enkyukakyuka temukyasobola gigaana, naye mugyegatteko twanguwe just okulimitinga ba casualties, okulimitinga ebyandyonoonese mu myaka 2 byononeke mu wiiki emu kigwe, giri emyaka egyali badde egy'okwonona gibeere gyakutereeza. Bw'oba omanyi oli waŋŋanda z'abapoliisi ab'amagye, mwogere nabo mubabuulire bye muyitamu, mubakubire mubabuulire bye muyitamu. Mukola kinene nnyo, oli mukyala we, oli muzadde we, oli mutabani wo, mubabuulire bye muyitamu, temutya kubibabuulira, mubibabuulire kubanga byebyo ebituufu ebiriwo. Kuba nabo bantu. So oluvannyuma lw'ebyabadde kawempe ebiriwo mu struggle bulo Museveni ze yafunye yakubiddwa emimwa, bateesezza okufuna ekibiina ekigabi ky'obuyambi, naye kigenda kulaga nti kiva bweru wa ggwanga mu bitundu bya Bulaaya. Bagenda kiraga nti kiva mu Bulaaya awo, kijje papasire nga kinoonya Babi. Beefuula bagenda okuwa Babi obuyambi, naye nga baagala kumufunirako mu ngeri yonna gye banaasobola okumufuna. So mama Babi, omuntu yenna ajja nga agaba obuyambi, ekibiina kyagala kuwa buyambi okuyamba abantu abatalina mwasirizi. Museveni batandise okukiyiiya. David Lewis Rubongoya yongera okwebereramu, bagambye mmwe muli face ya struggle ya Western Uganda. Okusinzira bwe balaba ebiri ku internet, Western Uganda efunye olutindo lw'amaanyi kumwe. Ekintu ekyo bakyogerako nnyo, bakidiscussinzeeko nnyo, nti nno bafunye oluwenda lw'okwegagambula ku gavumenti okuyingira enkyukakyuka olwa feesi ezo ebbiri, Rubongoya ne sekretary waffe ne Babi. So bagamba bateekwa obbakolako, mwongere okwebereramu ennyo.
okusinziira ku byabadde Kawempe bwe biwedde byonna bakyabidiscussingako ebintu bingi nnyo. Bw'oba omanyi olidde ssente za Museveni ng'oli musician wenna nga walya ssente za Museveni musician, tiktoker, simanyi content creator, opposition MPs oba opposition politicians, NRM politicians and MPs, ng'omanyi walya ku ssente za Museveni oba waginola ku secretariat eya NRM oba wagijja simanyi Kokero House oba wagijja mu State House oba wagijja wa. Wulira bino kye bagenda obbakola bakomishona ba parliament Museveni kyagenda obbakola. Bw'oba omanyi walya ssente ya Museveni ne bw'oba oli content creator yesaawa ekyo leka nkiyiteko bwe ntyo ngende mu nsonga endala. Nja kukiddamu awo maaso nga mmaze okumalayo byonna ebiyina okuggwayo, naye njagadde nkisinyeeko katono. Abantu bewaffe Buwama obunkenke gye buli bungi nkyabugoberera. Waliwo ebintu bibiri, ettaka lyebunjako eri Makungu Bukiina side eyo eryakazibwe ayagala kulitundako ekazi 20, ayagala kuliguzaako omuntu omulala. Kati baagala kukaka bantu okubasengula by all means next week. Kazibwe ajja Bunjakko next week. Naye alina omugagga gw'ayagala okusoko, ayagala kuguzaako omugagga ekazi 10 ettaka lye lyafuta Ssenyondo. Mubeere nga mwetegese, mukwate amajambiya, mukwate emiggo, mmwe temufaayo ku mirambo emeka gy'agenda kusuula n'emmundu bw'abaze n'emmundu kuba alinayo emmundu. Mwekuŋŋaanye n'amajambiya n'emiggo mutemagane ne Kazibwe. Oba alitunda gwe wenna ayagala okugula ettaka lya Kazibwe. Waliwo gwe chairman wa Lulu simanyi Buwama Lulu simanyi Lulu Buwama. Chairman bakuyitaani? Kasule Essango. Kasule gw'oli mwana nzaalwa y'Essango. Weesonyiwa ebintu by'abakazi wa repeat. Kasule oli mwana ozaalibwa Ssango, oli mwana nzaalwa ya Buwama. Weesonyiwa ebintu bya abantu b'Essango abantu b'Essango ngenda kukunga abantu beebunja ku Buwama ne Buwama ffenna Lulo Buwama kubanga Buwama mwagikutuddemu emirundi 2. Ne mugijjamu Buwama eri enkadde eya tawuni ne mugijjamu ne Buwama ey'ekyalo. Kasule tugenda kwokya ennyumba yo. Kasule ngenda kwokya ennyumba yo. Ngenda kwokera mu nju. Kasule Ssango ngenda kwokera mu nju. Nkiddemu. Kasule bwe bakwokera mu nju nze ngenda okwokya. Ekyo saagala tukirweko. Va mu ttaka lyebunjakko. Omanyi mwagala nnyo ssente bisajja mmwe musirwala sobola gwe Kasule. Kasule Ssango. Muleke Kazibwe abeere mu bintu bye. Gwe Kasule okimanyi nti Kazibwe yatta Mugabe. Oyagala kumansulibwa musaayi gwa Mugabe. Okimanyi nti bawambye muka Mugabe n'olwaleero talabikako. Okimanyi nti bawambye muka Mugabe n'olwaleero muka Mugabe talabikako. Chairman Kasule va mu nsonga z'ettaka lya Kazibwe. Oyo omukyala oyo bamuwambye oyo. Oyo omukyala muka Isaac. Kasule va mu nsonga ezo. Kasule va mu nsonga za Kazibwe. Kazibwe mwesonyiwe gwe Kazibwe muleke tumutuuse we twagala omuteeka. Kasita gw'oli mwana nzaalwa ya ku kitundu. Kasule ojja kuleeta muka Isaac.
gwegeyo sirwale mbuno chairman w'egombolola ate nkubagana n'abajeno ngo ndetera chairman w'egombolola nkugambye Mugisha muntu atukiza agambye Mugisha muntu agambye onoonya famire yange okakasa onoogifuna okakasa njikulagirire weeri onoogikima kansirike so ebyo byonna tubigoberera naye abantu beebunja kumwetegeke mukwata amajambiya mukwata emiggo kazibwe ne bwana aguzaani ettaka ne bwana abaali guzizaani aguza empewo temuva ku ttaka lyammwe ekyalo tewali agenda bayamba poliisi y'ebuwama yalema bayamba poliisi y'empigi yalema bayamba simanyi iso simanyani bonna balemeddwa bayamba mukoze report mwekubidde enduulu musigaza reference tewali kye bakola kazibwe neki kati sawa yaffe bantu kwekunga kazibwe waliwo omusajja mulabba kuyita Julius oli ku bantu beebuzaami bunjakko ate kino sigamba be waffe bokka ngamba bannayuganda mwenna musituke twerwaneko kati bwe muba mwabala temwerwanyeeko kambuulire enjiri nga ntandika n'abe waffe bunjakko tewali kugamba mbu mayanja ajje tewali kugamba mbu ani ajje baleete mundu tukwata amajambiya tutemagane nga bwe batukuba amasasi naye naffe gwe tukwata tumuteme eyo nvuddeyo abeebuwama mugambe Kasule Esango owa Buwama Lulo ave mu nsonga z'ettaka lya Kazibwe ye mwana nzaalwa weewawo ngenda kwokya ennyumba yo ate njagala nga mu nnyumba mwoli ne mukazi bo n'abaana bo weewawo mbookye mudawo musiruwale kakati waliwo ebintu gye byabaddewo njagala kwebaza Katonda olw'abantu abali mu gavumenti betutambudde nabo mu information ez'enjawulo ez'emikwesese ziri ezifuga gavumenti bampuuga baali basigala ku script yaabwe eri gye batandika nayo eyaleeta Luuswa Luwemba era bo gye babadde bapushinga nga bamanyi nti Luuswa Luwemba gwe bagenda okulangirira kyovula bampuuga yali ategese ogwo ogukuŋŋaana ogwabaddeyo eggulo nga guyina kubeerawo nga bamaze okulangirira Luuswa Luwemba nti ekiro babadde balina kulangirira Luuswa Luwemba okusinziira ku bipulogulaamu byabwe biri mujjukira bye twakuba bye nabagamba nti Luwemba yali alina okuwangula ku bitundu 5 mu ebi ku buli 100 kati nga mpuuga gwe baagala okupikaapika ne bategeka nga kwolwo alinayo olukuŋŋaana enkeera waalwo bajje batandike okuŋoola n'okujeeja NUP mpuuga nga bwali ow'amaanyi era nga NUP bwetakyasobola n'ababaka bonna be yafunawo yabafuna ku lwa mpuuga nga ye deputy wa Buganda kati ne by election ebalemye kwe kulaba ng'eggulu yabadde alina ogukuŋŋaana ogunene oguli artificial gwe baleeseewo gwe babadde baagala okwaniririzaamu Luuswa Luwemba elect MP elected of Kawempe kati olw'okuba baali baabitegese naye twabikuba mu security alert walijjukira kuba security alert zino ezimu bazituukiriza ezimu bazijjawo kati ekintu kyabalya nga tebakyasobola nga Luuswa Luwemba teyalangiriddwa teyasobodde kufunayo yadde akalulu ak'okwokya kati ate ng'ogukuŋŋaana gwo gwabadde gulina okugenda mu maaso kubanga abantu babateekateeka dda baaguyiwamu ssente biki kyovula babisupiiki byonna byagaanye tewabadde supiiki kubanga gu supiiki ogwabadde gulina okwogera bagita sipiiki yonna yabadde enfu sipiiki yabadde yakujeeja NUP
sipiiki yabadde ya kuhayipinga basajja abo kulaga mbu b'amaanyi nnyo kubanga byonna effujjo eryakoleddwa lyonna lyabadde likolebwa nga bo bamanyi shuwaddiiru luusu alangirirwe NUP egende mu kooti kati bano abaddi ebbo bajje batuule mu lukuŋŋaana lwabwe batandika okutujeeja naye Katonda w'abanaku teyeebaka naye bannange empuuga akaddiira ku sipiidi oba kati alya mmere ki gy'ataalyanga luli ng'akyalimu NUP mpuuga yali muvubuka muto nnyo bw'ati mu NUP naye empuuga akulubuse empuuga akaddiira ku sipiidi mpuuga bw'aba ayogera yeebwalabwala mpuuga aswala naye atokomoka omugambo wawulidde agagambo ge yeeyogeza mpuuga yagambye kale kiyinza kitya by election ne exposing that much enjawukana eziri mu opposition genda owulire ebintu mpuuga bye yayogedde kubanga bo babadde bajjanga babikkako babadde nga bajja babikira kubanga babadde kimu ne Museveni era mu bye yavunaanye by election eyinza otya okujjayo amagye okukola ebintu bwe biti ne bijja mu kamera yavunaana bireeta mu kamera nkugambye babadde bagenda otujeeja nga omulayizi omukulu alina okulayira ye Luuswa Luwemba naye byonna ne bifiira awo kweyo sipiiki yennyini ku sipiiki kwe babadde nga boogera kwabaddeko guno ogusajja gwa Nadizi guno ogumira empekeza Nadizi Kasibante Moses wabula madamu ticha nambuuze tusaasire neewuunya naye bannaye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu webala okujja kubanga mazima ddala abantu bano twali tubeegombako ki nze programu ya Nambooze ne Kasibante yali ku CBS nga tennaggwa nalinganga Seebaka era nali mmanyi bano abasajja bagezi nnyo kale basajja mmwe mwatusiba mu ddungu ebbanga kati ebbanga linamala nga neegomba Kasibante Moses naye banaye Mukama Sekuitale waffe Lewis Rubongoya bamubuuza alina interview ebadde etambula nga bamubuuza batugamba oli related ku Museveni era otandika otya bw'oba toli related ku Museveni obeera otya okumpi naye okugenda okusoma Harvard wa connection yavaawa bw'oba tomuyinaako Luganda omaliriza otya otandika otya okuwagira NRM Lewis Rubongoya n'atandika okutunnyonnyola n'agamba bw'ati kye neewunyiza Kasibante Moses ebintu bino bulijjo politics wammwe bwe mutyo bwe mubadde mumukola nga mubigenderedde oba oli musiru omutwe mukalu Walagi ye yakugenze mu bwongo Kasibante Moses Walagi ye yakugenze mu bwongo toyina magezi tukwesonyiwe yenna atuutidde bw'ati alinga eyamize ekiweke ky'embizzi nze mbuuza Kasibante Moses gwe tolina magezi oba bipolitics byammwe bwe mutyo bulijjo bwe mubadde nga mubizannya Oweekitiibwa Lewis Rubongoya yannyonnyola mu interview eri n'agamba bw'ati ewaffe twagenda okukula nga tuli baana bato nga NRM eri everywhere n'abazadde ne bannaddiini ne kalicho gundi wonna kamanga obeera forced okukulira mu kintu ky'otamanyi ng'okula oliwo NRM ekyo bwekityo bwe kiri ne mu Buganda bwe kiri nze na endinga ntya okubanga ndi mu poliisi ya Museveni ndi mu structure za Museveni ez'NRM ndi mu UPDF wonna nekyusiza nga ndi wa Museveni bwekityo ng'abasumba bonna ba Museveni abasajja ba Kabaka ku byalo ba Museveni taata wa Museveni twamaliriza ffenna tuli ba Museveni kyekintu esigi kye yannyonnyola n'agamba bw'atyo n'akula ng'obwongo bulimu ekyo Kasibante yanywedde Walagi
n'alirako ebigodo by'embizi ebitayidde n'alyoka ajja. Yagambye ngenda kufa ne Rubongoya. Rubongoya yagambye nti ye tajja kwesimbawo ewaabwe kubanga ewaabwe yo wa NRM wokka kakati ye alese yaganya okulwanyisa NRM eyo ajje ewaffe eno gye twatereza. Kasiba nti watereza ki? Kasiba nti tubulire watereza ki? Kasiba nti watereza ki ngo wulira abasajja bakubye Walukagga emigo nga bamugamba Kabaka ajja kunone wano. Bakubye Walukagga emigo lwa kuyimba nnyimba za Kabaka, nnyimba za Buganda. Mwatereza ki? Politics wa mwoyo bulijjo mubadde mumukola mu kigenderedde nga yoyo ebyo byagundi ani Owekitiibwa Nalukola Luyimbazi yagamba waliwo abantu abali mu opposition nga bo banyumirwa nnyo okubeera mu opposition nga Museveni ali mu gavumenti, nga bo tebaagala kuva mu opposition, yayagala kubeera MP mu opposition. Mbu okubeera omukira ku mpologoma waakiri abeera omutwe ku mmese. Kasiba nti ne bwe munaatokomoka omugambo ogufaanana gutya temukyalina chansi edda mu byabufuzi bya ggwanga Uganda. Ne bwe munaatokomoka omugambo ogutya, ne bwe munaasiga obukyayi, ne bwe munawaayiriza, ne bwe munanywa walagi, ne bwe munakola obukuukuulu, ne bwe munakola mutya, omulembe ogwammwe gwaggwako chansi eyammwe mwagizanyiddemu n'ebayitako. Temuli bawunsinga bbaka yadde ku bwero si wano. Natunulidde Kasiba nti Moses nga akyusa ebigambo nga yeekaza. Nenzijukira ebbanga musajja gwere namala nga mbagoberera ku CBS basajja mmwe tuba kubanga tukyalina mmwe twandibadde tuli luddawa mu kiseera kifaana bwe kiti mazima ddala. So bampuuga bwe batyo bwe babadde bakiteeseteese bajje baselebratinge Luuswa Luwemba nga baagala okuhypinga naye muganda wange Museveni ali eyo kyagenda obbakola ssente ze mwatwala mwamulimba mbu musobola nuupu. Ekyokubiri, abantu b'e Kawempe, Museveni yabadde afunye chansi yabadde ayagala kubanga ajjukira Kawempe eyo yemu ku gete eziri strong. Ate nga bakimanyi nti amaanyi ga NUP gali ku muntu wa wansi naddala anyigirizibwa naddala ghetto nti nno Komanda 001 owa Uganda kati His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yasooka ku commandinga ghetto. Era baba kutumenya Kawempe tubadde tetulina kye tubagamba kubanga structures ze eza ghetto zibadde ziri luddawa okumutaasa. Era ekintu ekyo bakyakikubaganyako nnyo ebirowoozo baba kutusinga mu ghetto ne batukola bye batukola mu ghetto ne batujjako wiini mu ghetto naddala ghetto nga bwayise Kawempe. Bannange twabadde tuwedde naye mwebale nnyo okusindika message eyo okubanga mwali resistinze mu intimidation ennyingi ennyo enkyuko ennedda ku side y'oyo omusajja era baliyo batuula obufofofo. Kaakati tugenze mu video y'olwaleero eyo mbadde mpitiddeyo buyitizi ngenda kutandika okuddamu ebibuuzo byammwe ebya video y'eggulo. Okusooka nga tubagamba mubeere bagumu bannayuganda mwenna, we muli mubeere b'amaanyi. Mwakoze statement temugivaako temuggyako kigere temukkiriza obbaza emabega. Ekyo kimu. Armed Forces mmwe bensooseeko nembawa package eyammwe okunyigirizibwa kwammwe kwe muyitamu kwonna ekirungi tukumanyi. Ate mujje ku front line musobole okwekolera ku nsonga zammwe mwefuule mu gavumenti eddako nga weemuli. Temukkiriza gavumenti ejja kubeeteekwa kujja naye bwejja nga temwagiyambako muwedde. UPDF ne Armed Forces mmwe mulina okusetinga president eno. Buli gavumenti ebadde ejja ebadde ekola amagye agaayo muyimirire kikome ku luno mmwe mweyubule mudde mu gavumenti eddako, otherwise gavumenti ejja egenda kujja n'amagye gaayo.
temutukubira enduulu. Obote yajja n'agage. Amini yajja n'agage. Obote n'akomawo n'akola agage. Museveni yajja gundi okero twa n'akola agage. Museveni gundi n'akola agage. Abali ku mulembe guno bwe muteerwanako mangu. Yiyo gavumenti yammwe kati yebamenyera amayumba. Kati pakeji yammwe nje bawadde mubeere bagezi mulondeko ekisingako. Now okusinziira ku masimu ge mwakubye eggulo ebyogerwa ku internet n'ebirala byonna mulinga abali contented abagamba nti mumaze okukyajinga muli ready for 2026 elections. Kakati bino ebintu njagala mu bitunulire biri munda. Akalulu ke Kawempe mashinale yaffe yonna ebadde Kawempe. Naye mulabe ba casualties betulina. Ne tunyiga abasajja eddookoli paka ku ssaawa esembayo. Museveni yatuuse ekiseera, NRM yatuuse ekiseera. Okimanyi nti akalulu kano kaba kubeera free and fair. NRM teyandikutte kifo kyakubiri. Okimanyi nti nno Khalifa Aganaga ye yabadde akutte ekifo kyokubiri. FDC. Ekansooke ku ekyo nkijjewo. Museveni tugenda kunyiya ebyobufuzi oba oyagala oba toyagala. Njagala owulira akantu kano bulungi. Abasanikidde ekisenge akakiiko k'ebyokulonda mwe kalangiridde ebyenkomeredde okuva mu kaluluuko okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North. Oluvannyuma lw'abakulu okuva mu kibiina ki NUP okulumiriza nti emiwendo egy'obululu egimu gyabadde gitaataaganyiziddwa. Kyokka obunkenke buno mbadiriddwa essanyu oluvannyuma lw'okulangirira Nalukoola ng'omuwanguzi mu kalulu kano. Katubirabe. Zagenze okuwera ssaawa 12 ez'akawungeezi k'olunaku lw'eggulu ng'abakakiiko k'ebyokulonda bali bulindala okutandika okulangira ebyo ebyabadde bireetebwa okuva mu bifo ebirondebwamu ebyenjawulo mu Kawempe North. Emmotoka ezireeta ebivudde mu kulonda bakira zisimba ennyiri ku kimu ku bizimbe bya ssettendekero w'Amakeere nga ku kizimbe kino akakiiko k'ebyokulonda we katadde kuŋŋaanyizo eri ebyo byonna ebyavudde mu kalulu kano. Nga zolekera okuwera ssaawa emu ey'akawungeezi akulira ebyokulonda mu Kawempe Henry Makabayi yatandise okusoma ebyo byabadde yakafunako okuva mu bifo awakubiddwa akalulu nga kino obwedda kikolebwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi okuva eri poliisi n'amagye. Ruwemba 0, Ruwimbazi 110, Nambi 30. Ng'okusoma ebivudde mu kulonda kugenda mu maaso, abakulembeze okuva mu bibiina naddala NRM ne NUP obwedda batunulwa nkaliriza kosa okukebera empapula zaabwe okukakasa nti ebisomebwa akakiiko bikwatagana butereevu n'ebyo ebyabaweereddwa mu buli kifo awalonderwa. Okumala akaseera obwedda ebisomebwa ab'akakiiko bikwatagana bulungi n'ebyo ebiri ku mpapula z'abagoberera kyokka ng'obudde bugenderera ab'akakiiko waliwo bye baasomye ne bitabula ab'ekibiina ki NUP nga bagamba obululu 400 akakiiko bwe kabadde kasomedde Farida Nambi tebwabadde butuufu. Mutazindwa 0, Nambi 400. Those are wrong results. What did you form any gas 69? And then I March 20. So kindly put it on the side as well. Obunkenke bweyongedde akakiiko bwe kasomye obululu obulala 300 kosa 7 obugambibwa nti Nambi bwe badde afunye okuva mu bifo 2 ebyakubiddwamu akalulu ekintu ekyasitudde aba NUP mu ntebe zaabwe. Mutazindwa 0 yafuna 0 jabu abaki ye buli sawa ya musoma abayizi. Embeera eno yalesewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati w'abannakibiina ki NRM ne NUP ng'aba NUP balumiriza aba NRM okwenyigira mu kubba akalulu.
bw'akkaanya embeera eyakuliddemu okulangira obululu era nga yakulira ebyokulonda mu Kawempe Henry Makabayi yasabye empapula eziriko akabuuza okusooka okuteekebwa ebbali basobole okuzinoonyerezaako oluvannyuma. Ng'amaze okusoma byonna ebyabadde bireeteddwa, Makabayi yalagidde wabeewo okuwummulamu n'oluvannyuma akakiiko keekenneenye empapula ezabadde ziteereddwa ebbali. Bwe yakomyewo mu kuwummulamu kuno ab'akakiiko k'ebyokulonda bakira batuula obufoofofo kosa okwekuba obwama ng'eno aba NUP nabo bakola ogw'okutegeka empapula zaabwe wakati mu kuwaanyisiganya ebigambo n'ab'ekibiina ki NRM. Muganda wange oluvannyuma lw'okuwummulamu okwamaze kumpi essaawa nnamba, Makabayi yategeeza nga bwe kiteetagisa kwekenneenya mpapula ezabadde zeemulugunyizibwako ng'agamba ebyabadde byakasomebwa byabadde bimala bulungi okulangira omuwanguzi mu budde obwo. And I've compared the results that have been disputed with the ones in the accountability of ballot papers form, and I found that the difference was in one. Bwatyo yagenze maaso n'okusoma obululu bwa buli yeesimbyewo era n'alangirira Elias Luyimbazi Nalukoola owa NUP ng'omuwanguzi oluvannyuma lw'okufuna obululu 1,764 olwo n'addirirwa owa NRM Farida Nambi. I declare Luyimbazi Elias Nalukoola, who has obtained the largest number of votes, to be the elected candidate for Kawempe. Ulira batuuse ekiseera ne bakweka omuswalo gwa NRM nga bakakasizza nti akalulu kagaanye ne batandika omuwa 7, omuwa 4, omuwa 3. Si lwakuba nti nno yalufunye, si lwakuba nti awangule Nalukoola, okubuzaabuza bamusitula ajje abeereko ne waabeera okulaga nti NRM ekyayina yo abantu abagironda. Kyovula bayagambye zino empapula buli obulunde bwe tubuleka nga tububazenga bwe buli newankubadde si bwe bwo tubuleke tulangirire Nalukoola onajje mu 7. Oyo omukazi si ye yabadde ow'okusatu, Kalifaga Naga ye yabadde ow'okusatu, Amini ye yabadde ow'okubiri. NRM teyafunye bululu bugiteeka mu kifo kya kubiri, naye batuuse ekiseera nga babba kubeera mu kifo kya kubiri. Naye njagala ogundi owulire bino, ngenda mu video yammwe ey'eggulo n'ebiri ku intaneti nga twagala ntumiddwa babuuza ebibuuzo bino wammanga byammwe. Kiki ekibagoba ekibatwala mu 2026 nga tetunnaba kumaliriza 2021? Bannayuganda kiki ekibagoba okubatwala mu 2026 nga tetunnaba kumaliriza 2021? Gavumenti erina institutions ez'enjawulo nga bakeera ku makya kukola ku kugonjoola na kutereeza ggwanga oba kugonjoola nsonga z'Abannayuganda mu butakkaanya bwonna mu buli all aspects, nga tubawa ssente bakeera ku ekyo. Ebintu byatuuka ne bibaawo mu 2021 mu kalulu. Poliisi erina kukola ku nsonga z'Abannayuganda. Ensonga poliisi ze yakola ezaaliwo 2021 poliisi tennaba zimaliriza. Ensonga ezimu ne zigenda mu makooti, kooti tennaba kumaliriza nsonga za 2021, naye abalamuzi tebalima. Tubawa allowance, tubawa buli kimu, tubawa buli kye beetaaga, tebannaba kumaliriza nsonga za 2021. Kooti tennazimaliriza, Parliament tennazimaliriza, abanoonyereza tebannazimaliriza, aba iso semwayi biki tebannaba kumaliriza kutuwa ripooti zaffe eza 2021. Mmwe bannabyabufuzi ab'opposition abaagala obuyinza ba politicians oba bannayuganda peasants, kiki ekibaddusa okubatwala mu 2026 nga machinery ya government tennaba kutumaliririza 2021?
Kooti zonna zirimu abalamuzi zirina buli kimu kyezatusaba, ssente tuzibawa, balina buli kimu. Abaana be bakwata 221 tebannawoza yadde okutandika okuwoza, tebawoza, tebasalirwa, tebaleeta mu kooti. Kitegeeza ensonga za 221 zikyali ku mmeeza yaabwe. Mmwe abantu ba bulijjo ekibadduso batwala mu 226 kiki ntumiddwa babuuza. Gurupu eri gye nabagamba ey'okusatu eri mu gavumenti ne mu opposition. Eyo gye nkolagana nayo okusinga gye nsinga okumanya ennyo. Entumye mbabuuze, mudduka okgenda mu kalulu ka 226, mudduka kutuuma ensonga ziri ezitanaggwa muzituumeko, munaasobola? Kooti erina okusooka okugyawo ebya 221. Electoral Commission evunaanibwa kyenkanyi ku nsonga ezaaliwo 226. Tennaba kugonjoola abaana abaakwatibwa mu kalulu ka 221. Omuntu akulira akakiiko akalonda mu ggwanga Uganda mulamuzi by'Abakama. Mulamuzi. Tebannaba kutula Electoral Commission tennajjawo fayiro ku mmeeza yaayo, fayiro za 2021. Kooti tennajjawo fayiro zaayo za 2021. Parliament tennajjawo fayiro zaayo za 2021. Poliisi, omusajja bamuyita Onyango, amyuka omwogezi wa poliisi, yatuula bulungi nnyo ku mawulire n'agamba ffe ab'ebyokwerinda ffe tukutte Ddamulira, tewali nsonga lwaki mutunduga emitima. Ddamulira ffe tumukutte okuva ku katale wa Kisekka era ffe tumulina. Onyango akantu ako baakajjayo ku platform za poliisi naye ku NTV gye biri internet ebiyina. Akantu ako gye kali era bwe nkasaba kati waliwo asobola okampeereza nga nnyonnyola abantu be baakwata ewa Kisekka n'asoma n'Eddamulira. Poliisi tennaba kubasunsula kuba tuleetera be yakwata 221. Kiki ekibadduso batwala 226? Kiki ekibadduso batwala 226? Abaana ba Bobby Yanga tebannatandika kuwoza, Bamachete tebannatandika kuwoza. Kati obanga ekitongole ekiramuzi tekinnaba kujjawo fayiro zaakyo ku mmeeza eza 221, ebinaabatuukako 226 mugenda biteekawa. Mulabe ekibadde mu by-election, just a mere by-elections, nga amawulire gonna gabadde awo, machinery yonna ebadde awo, tuli mu kibuga wakati, tebasobola kujjawo internet. Mulabe ba casualties be tulina. Abatugamba mbu Abawarabu babi, mbu Abawarabu simanyi babi, babonyabonyeza Abannayuganda. Omwana Olivia Katenda akubye ekyeyo e Saudi n'avaayo nga mulamba n'omugongo gwe. N'agenda e Dubai n'akuba ekyeyo n'avaayo nga mulamba. N'ava mu Bawarabu nga mulamba nga yeetambuza. Najje